Spice Diana ne Irene Namatovu wetwogerera baddukidde wa Mama Fina bagenze kukola ki nze naawe naye nga tubaniriza ku channel ya Feno Avatar Films 18 Nile Avenue wobanga tonnaba ku clickinga ka subscription button wali eri gendawo wenyini oklickinga ka subscribe all notification oleme kubeera ng'oyitibwako amawulire mangi mugamba mutya abalabi baffe ab'enjawulo abali mu bitundu eby'enjawulo abali mu nsi ez'enjawulo abali Abu Dhabi abali Saudi Arabia abali US abali Canada ogamba otya Dorothy ogamba otya Queens promoter tukwagala nnyo side zawe Saudi Arabia ogamba otya bitambula bityeyo naye nga tubaagala nnyo wetujjidde waneeno twategeezeddwako nti Spice Diana y'omu ku bakyala be banominatinze eri mu Afrima Awards ezo muzimanyi bulungi nnyo ziba awards za Africa batera zitegekera Nigeria ng'ezaaliwo recent ezaavaako zaali eri mu nsi ye Nigeria munominatingibwamu abayimbi abanene era nga ne Irene Namatovu y'omu ku abo abanominatingibwa kaakati balabye luli bwe lutyo ndowooza nga bigenda kubamu obuzibuzibu okuwangula awards neeno ne bagamba anedde ekyokukola kyangu nnyo katuddukireko ewa Mama Fina. Spice Diana yabaddeyo era n'asaba Mama Fina obuyambi wabula Mama Fina yamusuubiza okubeera nga amuyambako aleete hit songs gatta compose ne award ene waka yayogedde biki byonna katubirabe waliwo kasuku happy like bannamawulire bangi nnyo bazze kulwa Seeguya naye kimuzaamu amanyi abantu bano bakolera wamu bambi mwe balikolera wamu twongere spirit eno essaawa zino ndi nominated mu Afrima Awards nali sikisuubira kize so soon ogenda ku website ya Afrima waku page zaabwe ez'enjawulo eyo Afrima ya awards ezisinga mu Africa era ndi nominated ndimu ne Rema Namagula kitiibwa kya Mukama tozaffe bannayuganda feka babiri bwe bati naye nga tuvuganya ne of course n'abalala ab'enjawulo zizimu ku awards ezisinga mu Africa naye mwe mukikola bannamawulire bwe muzannya ennyimba zaffe ne mutuwandiikako era ne bannamawulire bangi nga bakipostingako bambi mwebale nnyo tutambuliraawo tugenderaawo Mama Fina ebale kubeerawo bayimbi tumanyi emyaka katugendamu ebintu tetukola naye bangi b'obeereddewo tetujja mmanya nga bwe bagambye nti owoono omukono okozesa guno ogwo ne gutamanya bambi bwebale nnyo yakusuulawo oli walijjakugwa bambi webale sigaza omutima ogwo tukwenyumirizaamu twesiimye nti tukulina nze ngaza omu nsanyuse nnyo okubeera waniino kuba buli tojagala kubeera mukwano gwange njagala nange onzaale nga bw'ozadde abalala tunyumyengamuwulire bwekikola byonna byosinga okwagala amaani nsanyuse okukola my sister ebitiibwa byebadde naye nga bw'ono Mama Fina mama wa ggwanga mama wa buli omuze kugenda ebyakoledde abantu bangi ate nga tasosola kitegeeza abeera mama wa ggwanga azaala buli omu azaala Seeguya ng'omanyi omukolo guno nga ne tatawo tagukoledde oba jjajjawo mukwano gwo omuntu we bali n'agukolera kitegeeza emitwano gisinga n'abantu be tulowooza mu bali close bambi we bali nnyo buli gwekutteko kati essaawa zino hiro amiina nkusuubiza Spice nkusuubiza nga kyolaga abantu nti tolina si gwosinga okuba ne ssente naye omutima gw'olina era twali eyo ne mwami litanaana naye omukyalo oyo baami omutima gwe gwewuunya kwegamba abantu bafuna ssente n'obalaba nga ssente bazifuna naye ng'ate tebawa ku balala naye gwe bakubi mpulira abantu balajana simanyi omwana wange bamukoze kino Mama Fina oliwa Mama Fina oliwa ebweru wa bakulajani ebyo byebimu ku byayogeddwa Mama Fina buli eyabadde ku mukolo guno ogwa Seeguya yadda weza wali emyaka 2 yadda mu praisinga bu praisinzi Mama Fina oli muntu w'amaanyi Mama Fina we bali kuyamba abantu of course omukyalo oyo ayambye abantu bangi nnyo ayambye abadde mu buzibu abalema abaani naye ng'oggyeko ekyo agezaako n'okuyamba mu bintu bineeno ebya bulijjo kakati ndowooza Spice Diana kyanoonya si ssente gattako mpozi n'erinnya naye atanoonya erinnya erisukkulumako ku Uganda agattako ne awards ziri eri okuzireeta so yaddukidde wa Mama Fina okubeera nga amuyambako ku bintu ebyo okumanya ebisingawo ku story eno osobola ogenda mu comment section yaffe wali eri naye nga tonnaba kubeera ng'ogendayo sooka ohitinga subscription pad wali eri oba ka button ogende ku all notifications yes of course tujja kuba tubikutuusako bulambalamba tusigadde tuli ba Avatar Films 89 Avenue tosubwa
amawulire n'olunaku olw'enkya ngenda kuba nkomawo of course sina lwankya mu ssaawa eziddako ngenda kuba nkomawo mbawe ebisingako obungi temuvaawo.